Webale kubanga okyagoberera omukutu ogwa Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira nga bulijjo nnyongera okwebaza kyokola kya mutawana nnyo gwe akyatambula naffe wabula naawe atanna subscribe nga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko kwata kade aka notification ojja kuba tomisinga nsonga yonna. Njagala kubanga ate ntandika olunaku olwaleero n'ensonga ya muganda waffe Achileo Kivumbi, omusajja akulira ebyokwerinda ku bitebe ebya National Unity Platform byombi. Wenjogera ku bitebe byombi ntegeeza ekitebe eky'ekamwokya ekyafuulibwa School of Leadership n'ekitebe ekipya eky'emakerere Kavule. Omusajja akulira ebyokwerinda ku bitebe bino amanyiddwa nga Achileo Kivumbi yakwatibwa oba yawambibwa ennaku z'omwezi zaalinga lumu gwali mwezi gwa munaana omwaka guno gwennyini 2024. Ebbanga eryo lyonna abadde aweera ennemba n'abasajja bano ng'emisango egimuvunaanibwa oba oliawo naye tagimanyi. Kakati ensonga eno yeetaaga okuwaako analysis omutonotono nga bwe ntera okugamba ffe wano ku Red Zone TV tetutera kuwa buwi updates kyekyoka wabula tumala ne tukuwa endowooza zaffe ku nsonga eyo gye tuba tukuleetedde era ndowooza wano wokka wootera okubanga okifuna wabula nja kusooka mbeetondere mu abatugoberera eddoboozi liyinza okuba si ddungi nnyo oluvannyuma lw'okubeera nti nalwadde ate nga ndi mulwadde ebyaddala naye ate ng'emirimu gino tulina okubanga tugikola. So kati bwe nnaaba nsobyemu mu ddoboozi mujja kunsaasira siri mulamu wabula mirimu gyo girina okusigala nga gigenda mu maaso so nnina obbaweereza kubanga twakkaanya tulina okubaweereza mu bulungi ne mu bubi. Kati kino ndowooza kye bayita okuweereza mu bubi naye katugende mu maaso. Achileo Kivumbi oluvannyuma lw'okuba nti yakwatibwa nga bw'ogenda okulaba era yateereddwa ku beyiro ya bukadde 2 ezaabuliwo n'abaamweyimiridde ne basalibwa obukadde 10 ezitali zaabuliwo. Agaba Anthony oba Bobi Yanga ono naye yali omu ku ba security eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye bamulagidde agenda kukomawo mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno gwennyini omwaka guno 2024. Kati wuliriza lwaki nkuleetedde ensonga eno. Ngenda kusooka nkulage embeera yabadde ku kitebe ekya National Unity Platform ng'abantu basanyuka bajaganya okulaba nga bakulisaayo munnakibiina ate munnankyukakyuka amanyiddwa nga Achileo Kivumbi. Kati wuliriza nga tugenda mu maaso mukutu gwa Red Zone TV Sebambulidde Patrick Nzemberawo kubanga ate nkutuusaako ensonga. Achileo Kivumbi tuli basanyufu ffenna okulaba nti waakiri yavudde mu mikono gy'abasajja abamuvunaana obutalina musango at least asobola okubanga abaako kyakola. Wuliriza, wabaddeyo ba propagandist aba NRM ababadde batambuza enjiri nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abamu ku bakulembeze abalala mu kibiina ekya National Unity Platform wabaawo okuteesa okulaba nga bano abantu abali close ennyo ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bateebwa, wabula bano abatali close nnyo okusinzira ku bigambo by'aba propagandist byenjagala okutambulirako abatali close nnyo nti bo balekebwa wano nno nga balifaalinga kuba Olivia Lutaya, Bamachete, Basanya n'abalala. Njagala tugende mpola era njagala tukwatagane bulungi nnyo mu updates zino njagala onfune. Ekigendererwa kino kyakugezaako kutiisa bavubuka abali okumpi oba abasuubira okusemberera His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu nsonga ez'okulwanirira enkyukakyuka. Wuliriza bulungi. Mu budde buno Achileo Kivumbi baamutadde mu kiseera kyekimu nga Olivia Lutaya, Sanya n'abalala baakakiddwa okukkiriza emisango gye batazza egy'obutujju, emisango eminene egitali gya kubba nkoko bakuvugisa kimama wabula emisango egy'obutujju. Era emisango gye bakkiriza oyinza obbageraageranya ku bantu ng'Osama Bin Laden n'abantu abalala. Kati ye kategori Basanya Olivia Lutaya bayinza okuba nga bajja kugwa. Kakati njagala okutegeeza gwampuliriza olwaleero we bajjayo ekifaananyi Achileo Kivumbi bamutadde tebannamusalira fine naye embeera nga bweri bwenji kunnyonnyodde kino kyandireetera ba propagandist okwongera jjiya mu propaganda waabwe gwe batambuza olw'ensonga nti kati Achileo Kivumbi yateereddwa newankubadde yabadde talina musango nga bwe ngenda okulaga mu katambi omu ku bannamateeka b'ekibiina ekya National Unity Platform amanyiddwa nga Council George Musisi bwe yavuddeyo nannyonnyola wabula nga sinakutwala eyo era nga sinakuwa nsonga zange endala kansooke mbeere ng'ate ankuwa ku butambi buno nzije tubeere nga tweyongerayo n'ensonga zino. Soko jonyumize omusibe nzamu ina kati omusibe yaman ngo wenyera yanti abantu abawenyera batubira wale gamba gondi mumono kama muri mama simu
Nenga mwebale mwana. Kimu mbadde nkiwulira. Nga mwebale nnyo mwebale nnyo. Vidiyo zonna. Kirya byogeramu. Simanyi eno waawe eno. Oli mukatika wano. Oli mukatika yupi. Olwaleero nga tuzze okufuna ensala ya muganda waffe Achileo Kivumbi. Ekisooka bwe tumanyi nti bamutwetekako emisango naye tuba ne mu kkooti gy'atana kuleetebwa, naye nga bwe twagamba nti ekyaffe kyakukola ekisoboka kyonna okulaba nga bafuna okuyimbulwa okwamangu ate oba okwakaseera. Kkooti emukkiriza, kkooti y'amagye emukkiriza ayimbulwe kakalu kaayo akukadde 2 wabuliwo, naye ne bamugaana okufuluma kampani wasooka era n'abaamu ebiridde okukadde 14 ng'obusibwako. Ate muganda waffe Bobi Yang ye w'ensala kuweebirirwako kujja kubaawo olunaku lwa wiiki ejja ku Lwokubiri. So tujja kuba okulaba nga tukozesa buli akali mu mateeka okulaba nga bayambibwa, naye nga kyetumanyi era kyetwongera okukaatiriza kkooti ensukkulumu tusaba esala omusango bannamagye. Red Zone TV tukyagenda mu maaso n'okubanga ate tukutuusaako ensonga nga bwe zitambula. Nkugambye ensonga z'abapropagandist aba NRM abavaayo nga batambuza emboozi nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abaako n'okuteesa okubeerawo wakati we n'abasajja abawambi oba baba bawambye oba bakutte omuntu yenna ow'enkyukakyuka. Sigamba njagala onfune bulungi gwampuliriza, sigamba nti oba Achileo Kivumbi abadde teyeetaaga kuteebwa, kubanga talina musango gwe yazza okubeera ku security eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Buno mulimu ng'omulala bwayinza okuba nga akola. Kyengezaako okulaga nti abasajja bano n'abakazi bano abatambuza ekiboozibozi kino balina ebintu kwe basinziira, era we kaba katego gwe munnankyukakyuka yenna ampuliriza naddala ng'osaavingira oba emirimu gyo ng'ogikolera ku media nga bwe tukola wano ku mukutu ogwa Red Zone TV n'emikutu gyaffe emirala. Njagala okutegeeza nti kano kandibanga ke kamu ku bubadi abasajja bano bwe bayitamu. Wuliriza, Achileo Kivumbi bamuwamba talina musango, ne bamutwala bagenda muteekako bye bamutaddeko, wabula bamutadde. Agaba Anthony oba Bobi Yang embeera y'emu, era nze nkakasa Bobi Yang essaawa yonna bajja kubanga bamuta. Sam Okanya akyali mabega wa mitayimbwa nga naye talina musango, osobola okukkiriziganya nange mu ngeri emu oba endala. Bwe tuvaawo Olivia Lutaya, Machete, Saanya n'abalala wabalabye nga bakakibwa okukkiriza emisango gye batazza, ate emisango egy'obulabe kubanga gya butujju gwampuliriza. Omusango gw'obutujju munene nnyo bwe nabadde ngunoonyerezaako nagenza okulaba nga story mpanvu ebyagwo tujja bigendamu, ndowooza tujja bikolera programu yaabyo. Kakati njagala okutegeeza ku nsonga eno nti abakulu bano bajja kuddira ensonga eno gikozesa era ojja kuwulira ku medias ez'enjawulo ndala TV stations ne radio stations nga bavaayo bakugambe lwaki Achileo Kivumbi oluvannyuma lw'okumuwamba yateereddwa mu kabanga akatono nga bwe gwali oluvannyuma lw'emyezi egisukka mu 6. Abantu bano era nga Achileo Kivumbi yali omu ku bo abaakwatibwa mu kalulu mwaka gwali gwa 2022 nga kampeyini His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu babakwatira kalangala era ne basibwa emyezi gyali mu 6 olwa pressure eyateekebwawo. Bangi baateebwa, wabula eyo yafuuka emboozi nga mu bantu abo mulimu abaali beerimbise mu nkyukakyuka nga balubega mukaaku Michael Mabikke ne ttiimu ya Mpuuga bonna Bedi Bwanika n'abalala. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde ayogerako eri bannamawulire olunaku olwajjo ku kitebe kya National Unity Platform e Makerere Kavule. Yategeezezza okusinziira ku bigambo bya Bedi Bwanika bye yali avuddeyo n'ategeeza ku radio CBS nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yateeseganya okulaba nga bamuddiza national ID ye. Yamubuuzizza ebibuuzo bino wammanga. Ani yali yawamba passport yange rather? Ani yali yawamba passport yange? Nga passport ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tewambibwangako, wabula oli propaganda. Jukira navayo ne nkutegeeza bw'obanga obadde otugoberera nti gavumenti zonna ezifuga mu nfuga eya dictatorship zibeera ne kye bayita ba propagandist ate nga bali nga basasule.
ne nkuzaayo mabega. Adolf Hitler kino nkiretanga example sijja kulwayo eyo. Adolf Hitler eyafuga eggwanga lya Germany ng'ate teyali munnansi mu Germany, yali azalibwa mu ggwanga lya Austria, wabula yafuga eggwanga lya Germany n'omukono ogw'ekyuma. Wabula Adolf Hitler omulimu gwe yasooka okukola ng'ayingira ebyobufuzi oba mu gavumenti, yasooka kukola nga chief propagandist. Wano ndowooza oyinza omumugeza nga olaba lw'omushana. Kakati gavumenti ebeera n'abantu bwe batyo be basasudde, either nga bali mu bibiina by'opposition oba nga bali awo beefudde nampawengwa, sinakindi okuba nga bali mu kibiina ekyo kyennyini ekiba kiri mu buyinza oba ekifuga. Kakati olunaku olwaleero tulaba bannayuganda bangi abeerimbise mu nkyukakyuka, abamu beerimbise mu kubeera bannampawengwa, wabula ng'ebikolwa byabwe biragira ddala nti bongera amaanyi regimu eri mu kufuga bannayuganda. Kakati kino nakyo kisuubire gwa mpuliriza nti kigenda kukozesebwa nga ttuulu oba ng'ekyokulwanyisa eri buli munnankyukakyuka yenna. Era kano nkaleesenga akalowoozo nti ekyokuta Achileo Kivumbi kiteekwa okuba nga kigenda kukozesebwa, wabula gwa mpuliriza kino kye kigenda okufuula ow'enjawulo naawe okuresistinga, either gwakolera ku social media nga nze wano ku Redison TV oba gwalwanirira enkyukakyuka mu ngeri endala yonna. So tewali muntu alina kugwa mu katego kano. Njagadde kubeera nga nzibula amaaso eri abo ababadde tebannaba kubanga bakalowooza. Abasajja bano waliwo ensonga lwaki abantu abali close ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu baagala nnyo bawamba naye ate era baagala nnyo bata amangu, wabula ate abo abali close naye nga si nnyo era nabo baagala nnyo bawamba wabula ne babalwisaayo. Olwono ne kireetera gwe nange abali ebbalibbali abatali kumpi nnyo ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okutya ogamba waayi bintu bino byenabyenyigiramu. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu alabika aba ateesa bo banne bali ne babata mangu ekintu ekitali kituufu gwa mpuliriza ku mukuto gwa Redison TV. So ko subscribinga atana subscribinga kirira wansawo olabe ekigambo subscribe okikwateko kwata kade aka notification oberenga tomisinga nsonga yonna. Nebaza nnyo mwenna abambeereddewo mu mbeera y'obulwadde newankubadde sinnatereera naye at least tusobola okugira nga tutambula. Nebaza nnyo mwenna abanyambyeko mu kaddata kuba embeera ebadde sinnungi nnyo, nammwe abakyatambula naffe abakyayimiridde naffe newankubadde eddoboozi litutabukako naye at least ne musigala nga mukyawa obudde ensonga ze tubaleetera ne musigala nga muziwuliriza mukutu gwa Redison TV. Twewaayo kubanga tuweereza mu mbeera yonna mu bulungi ne mu bubi, era ndowooza kino kye bayita okuweereza mu bubi. Tetujja kuweereza mu bulungi bwokka, kati tulina okuweerezaako ne mu bubi. Sebambulire Patrick nze mbeerawo. Omuntu yenna banna ayagala otudduukira waliwo yadda ansaba ennamba yaffe eri 0756081795 era ndowooza weeryawo osobola okujjako ku WhatsApp either oba n'obanga otutuukirirako mu mbeera endala yonna ne tubanga ensonga tugitambuza ennamba eryawo mu kaguliini waggulu ne tubanga ate tutambuza ekintu mpolampola. Mwebale kubanga mukyagoberera tuwuliziganye mu updates eziddako tugezaako okulaba nga obulamu tubuzzaawo mpolampola tusigale nga tuweereza eggwanga mu ngeri eyo entono gye tusobola okubanga naffe tucontributinga. Kasuubire mukyaliko bulungi nnyo tuwuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutukaganyeeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okuvudda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomebwa omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752471556 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.